ndoza mukawulidde bulungi nnyo bye nagamba Peter Loketch ne mugamba bakuzanyisa amazina g'enkima naye ojja gawulira kye bayita amazina g'enkima kati ndoza tumaze okusuula mu ttagali ensi etegedde Peter Loketch gwani mwali mugenda kutta Jeno Katumba Wamala ate nga nabagambira nti omuntu yagenda okutta Jeno Katumba Wamala baali bamumanyi era nga n'abamuta nabagambirawo dde wano ntuliriza kati ngenze ku information ya Loketch ndyoke nzigula amasimu tugende mu maaso ndoza Loketch mutegeezeza bulungi nkyalina okubeera ku video ntandise bwenti mukulu Peter Loketch abatamanyi ye mumyuka w'omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Uganda omwami ono munnamagye omutendeke era ng'akoze emirimu mingi nnyo emituufu n'egitali mituufu omwami ono omujja e Somalia omuleeta mu Uganda era still e Somalia yali akoze obuvuyo bungi nnyo Peter Loketch amyuka omuduumizi wa poliisi mu Uganda Peter Loketch ono wabeerera e Somalia bannayuganda bangi babasulanga mu ambush n'abakuba amasasi ne babatta nga bitegeke okufuna attraction eya world terrorism alert basobole okufuna sente bano batundanga ammunitions ozitunda mbalu Shabab batundanga emmere y'abajaasi gamba n'okukendeza n'okubba omusala gw'abaana bannayuganda abali e Somalia nakati abakyaliyo abanje ensimbi zaabwe kino bannayuganda basinga obungi n'abamu battibwa n'emirambo gyabwe ne giziikibwa mu musenyu e Somalia era obanga oyina muganda oyo yagenda Somalia nga tadda nga kimanye nti oyo ayinza okuba nga zembuya gezi kunta naye nga bakirimu ye mwami ono Peter Loketch kiki ekyagobesa omuvubuka Sabiti Muzeeyi omujja mu poliisi omutwala gyali yonna kyali nti Sabiti Muzeeyi bamudeployinga mu poliisi okavalinga mutabani w'omumpembe Yosef Tawasula mutano wa Kalekezi ayitibwa Muhozi mu Kanyarugaba mu bintu bye byonna byabadde akola gamba ng'okutulugunya okutta n'okuwamba abantu kino ekintu kyalema Sabiti Muzeeyi okavalinga gwe tuyita Muhozi Kanyarugaba ebibi byonna byonna bikavalinga mujjukire nti mu mateeka amatuufu mu constitution ya Uganda wali tulina amagye waliwo SFC etali mu constitution tulinawo ne military naye police yevunaanyizibwa ku kikobero kyonna ekikolwa mu Uganda okinoonyerezaako kikolera fayiro ne fayiro gitwala mu kkooti okuvuna n'omuntu yenna abazizza omusango so n'owamagye yenna abakoze omusango guno ng'agukoze oba omuntu wa bulijjo poliisi emuvunaanyizibwako okunoonyereza era ebikolwa byonna bikolebwa poliisi yesookawo so si magye kati mu kino Sabiti Muzeeyi omulimu guno gwamulemu okavalingani Muhozi Kanyarugaba Museveni kyeyakola kwe kuleeta Peter Loketch omujja e Somalia gye byamutadde amukomyewo e Kampala asobole okuzibiikiriza mutabani we ebikolwa nga fayiro bazibuza n'okavalinga ebikolwa byonna eby'obutemu nga Peter Loketch yabikola n'okubuzaabuza eggwanga mu ngeri yonna esoboka message eno njagala gisoma mu Luzungu era Peter Loketch ogiwulire bulungi n'ensi yonna egiwulire bulungi ntandise bwenti How General Loketch is dressing Muhozi murders. Engeri General Loketch gyakwekerezaamu oba gyayambazaamu emize egy'okutta bannayuganda Muhozi gy'akola. Ke katundu akasooka. How General Peter Loketch is dressing Muhozi murders. Ne tugenda mu maaso. Muhozi, alongside his uncle, make the last decision on matters. Bagambi, Muhozi Kanyarugaba, wamu ne kitaawe, bebakola okusalawo okusembayo ku bantu abattibwa. Beginning with General Alonda, IGP Kawes, Joan Kagezi, Major General Chigundu, amongst others. Bakugambe bati nti tutandise n'abantu bano abazze battibwa naye ng'ate abatta Muhozi alinamu omukono ne First Family. Muno mwe muli abantu bano abattiddwa omuli omugenzi General Alonda Nyakairima ono yali ewa Internal Affairs bamutira kuliko eyali ku ddaala ya IGP omugenzi Felix Kawesa omulamuzi Joan Kagezi, Major General Chigundu, n'abalala abazibatibwa mu kkowe ly'erimuli eryo. The right to approve is given by the president. Bagambye nti olukkiriza okutta abantu bano luva wa mukulembeze wa ggwanga yennyini Joseph Bahabula Otabasirwa mutano wa Kalekezi okutta abantu bano. Having achieved them, all Muhozi messed up
on Katumba Wamala through his hitman bakugambye nti engeri gye baafunamu okutuukiriza ebintu byabwe bino byonna muhoozi bye baali basubidde okukola okutuusa obulabe ku General Katumba Wamala engeri gye byagendamu n'okubuzaabuza obujulizi obwali mu ngeri gye baali bagenda okutta mu General Katumba Wamala n'abaali bamusse bwe biti bwe bitambula. Muwulirize bulungi ewantu wano wammanga. Bano be bantu abaali mu lukwe olutta General Katumba Wamala. Kano Nyakikuru Asaf, the Commando Brigade SFC, as a result of Operation Mystics, Mohoz grilled Colonel Asaf and almost fired him, especially on the safety of the mission. Whether or not it won't leak, therefore, the meeting was concluded with the extermination of those involved to preserve and to prevent the wreckage. Bakugambe bati nti omwami ono amanya agogeddwa mu kusooka gwe Kano Nyakikuru Asaf era komanda era nga komando wa brigade ey'ekibinja ekitali mu mateeka ekya SFC nga ebyava mu kukola okwali kubasindikiddwa okujjawo kati General Katumba Wamala ensobi ezaakolebwa omwami ono Muhoozi Kanyerugaba yabuuza omwami ono Kano Asaf ebibuuzo ebyakajjojijjoji ekyali kimuviiriddeko n'omugoba mu majaago olw'ensonga nti bano baagaana okutwala ebiragiro baabitwala naye mission eno yabalemerera bulungi nnyo nga bwe yali alina okubeera. So kino kyaviirako okuba nti omulimu guno tegwakolebwa bulungi ekyavaamu n'ebintu bino okuyiika okutegereka public, so ne basalawo bakole kye balina okukola. Entandise bwenti. The wreckage of information on the night of Colonel Asaf invited the 4 men involved in General Katumba Wamala murders, the mission at the SFC, Dutch in Kisenyi, where he ended the life of Peter Dennis Arenitwe, hiring from Baruga, Kazo, Peter Emma Kashaba of Isingiro, Nama, Peter Nantamba Anthony of Kitunga, Itungamo, as well as Peter Mugarura Bone of Kashoji, Kiruhura district. And each was buried as a Somalia war casualty after 5 days in their respective homes, and their bodies were never ever viewed. Peter Loketch, please pass by here. Peter Loketch, njagala obulire gwanga eno information eyafulumye jenina wano. Peter Loketch, njagala obulire ensi ebiwaze ku TV ne weemoola mbu simanyi mwakutta abantu simanyi mwakoze muki, njagala obulire ensi eno information iyi. Nabagamba temusobola gifuna wantu wonna okujjako wano. Njibaddira mungi basomere abali mu lukwe olw'okutta nga ba SFC. Kati bano basajja bato abaganda abasirambi baakutte mu manya gese mulimu omusajja omuganda. Mu manya gensomye mulimu omusajja omuganda omusiraamu gwe baakutte. Kubana ababe batutte mu kkomera bibalese nga bakubirigira bajjemu n'enjala nga bambatonya bwe bati. Kanzire munka basomere. Omuntu eyakwasibwa omusango guno eyakwasibwa mission eno ey'okutta ye yali Kano Asaf eyayitibwa oba kankadde mu luzungu mukawule bulungi nnyo. Kankadde mu bulungi nnyo mukawulire bulungi ngenda kasoma okuva waggulu mpaka alo kakomye wansi nkaddamu second part. How General Peter Loketch dressing Mohoz murders.
Muhoozi, alongside his uncle, make the last decision on matters, beginning with General Alonda Nyikirima, AIPG Kawes, John Kagezi, Major General Chigundu, amongst others. The right approval is given by the president. Having achieved all, Muhoozi messed up Katumba Wamala through his hitman, Colonel Nyikikuru Asaf, the command of brigade of SFC as a result of operation mistakes. Muhoozi grilled Colonel Asaf, almost firing him, especially on the safety of the mission. Whether or not it won't leak, therefore, that meeting was concluded with the examination of those involved in preserve and prevent the leakage of the information. On that night, Colonel Asaf invited the 4 men involved in General Katumba Wamala's mission, that the SFC Dutch in Kisenyi, where he ended the lives of Daniel Arinitwe, hearing from Kiruhura Kazo, Peter Emma Kabasa of Isingiro Nama, Peter Nantamba Anthony of Kitunga Ntungamo, as well as Peter Mugarura Bone of Kasoji, Kiruhura district, and each was buried as a Somalia war casualty after 5 days in their respective homes, and their bodies were never ever viewed by any family member. Nyenze Katundu number 2. Enter the late Kawesa's suspects. Initially, police was non-committed. The police was non-committed with the director of CID, distancing herself from the investigation since she knows the killers. Bakugambye wantugenze mu kunoonyereza okwaliwo mu kutta kw'omugenzi Felix Kaweesi eyali amyuka omuduumizi wa polisi mu ggwanga. Bakugambye nti mu kitongole kya polisi kyonna kyali kirina obuvunaanyizibwa okunoonyereza naddala eri omukyalo ono aw'ekitongole kino ekinoonyereza, omukyala Grace Akulo. Ye kennyini ne yejja mu musango guno mu kunoonyereza olw'ensonga nti ye kennyini omukyala Grace Akulo yali amanyi abassi. Era nga abassi bakamaabe. Ntambudde bweti. Kuba kankaddeyo. Enter Kaweesi's suspect. Initially, police was non-committed with the director CID distancing herself from the investigation since she knows the killer are her employees. She chose to be away, but seeing danger after the world condemnations from the public and the fact that Katumba knows his intended killers, General Muhoozi Kainerugaba directed police to find the suspect to parade in court immediately. Police negotiated with the Kaweesa suspects, Yasin Sheikh, in order to help them, and immediately are arranged before the court with amused so much that the public realized that the public didn't buy the lie of General Peter Loketch. And the need to be relevant, General Peter Loketch immediately hatched the plan to buy better suspects and pretended to have launched an operation which apparently killed the main suspect and arrested a love gang. But the likes of all unsmarted liars, how comes the media hungry Loketch could not parade the dead bodies of the killer suspects? How come the arrested confessed the suspects were later on over-tortured before being dumped in court? But Loketch doesn't know that the real suspects were killed by their senders. Ndowooza mukawulidde bulungi nnyo. Bye nagamba Peter Loketch
ne mugamba bakuzanyisa amazina g'enkima naye ojja gawulira kye bayita amazina g'enkima. Kati ndoza tumaze okusuula mu ttagali ensi etegedde Peter Loketch Gwani mwali mugenda kutta Jeno Katumba Wamala ate nga nabagambira nti omuntu yagenda okutta Jeno Katumba Wamala baali bamumanyi era nga n'abamutta nabagambirawo dde wano nti babatirawo kati bino bimulaba bino biboogerayogera kitegeeza abantu ensi erina okuggula amaaso. Kati ndowooza obutabalwisaayo nanditadde essimu zino ne muteesa for one oba nsooke nzijjeko vidiyo nkume obukomi